lumu twagenda ke fort tugamba omwami omuwala oleeta waakyo ono nga togenda kwanjula mulala kankozesa erinnya effu atugamba Jen is understanding Jen talina buzibu era baasula mu luumu bombi ne Jen ono ali understanding naye nga kugenda kwanjula omulenzi teyazuukuka era Jen yakeera ku makyana n'aba nadda e Kampala ono teyazuukuka ne tumunyeenya ne bamuyiira amazzi nga teri kigira yadde engulu essaawa egi emu Jen nga yalina eddagala va ku ddagala gwe baaloga asooka yoona eyamusuza ng'awoza Jen is understanding kati abo baabizibu era tubaveeko twamutwala ku ssaawa emu mu buswavu obuyitirivu yazuukuka awo n'eriisa erimyuse netugiraagira ne tumutwala naye nga tutwala kimpo ate atunnyonnyola kife twakitegedde twamulabudde totwala kawala there was nothing to explain onobeera ng'oyanjula naye ng'agaba ssente aziwa omwogezi okitegeera kati otwamutwala ne mu buswavu otuuka baabavumyevumye dda mu kidaala mulimu basatu temumugambe nti temuyinza kwogera babimanyi oba wayise tayimu oba bikiiko naye nga wano mumushildinze kati abo be bantu abafuna ebizibu naye mulimu ne totale omusajja atakwagala si fear teriyo omusajja alina fear Doreen ng'akwagala there's nothing like fear there's nothing omuntu alina fear be bana abakaabira mu kidaala be balemu okuzina be balemu okwogera yakwata akazina ne kakankana ali ku engagement ebigambo ne bitaatu kwe gwe tugamba nti alina fear omuntu atatani ngapa aba teyakwagala Doreen wabula ggwe either walowooza nti namuteeka mu ccupa ateekwa oba wagaano kizuula nti tanjagala ontegedde bulungi era oyo yabafumbisa byonna n'atajja omulala yatugamba nti tubadde yatugamba yali avudde na South Africa siyinza kwogera family Yasini mwogedde kuba mukwano gwange ate kimanyiddwa kati oli n'atugamba nti nva South Africa ate olaba n'ogane bannaye ono atasenya nga talina omukazi mulungi kati oyo obwongo bwamugamba nti ako kawoowo aroma gw'ate gw'owulira kaleekaana naye nga ye mulimu abantu abatamiivu n'omuliraana nze mulimu omuntu gw'oliraana ne mwogera ebigambo bisatu n'owulira nga omukka gukutta n'ogana naye nga munnange balina omukyala bonna banywa ne baddayo nga kati Katonda bw'atyo bw'akola ki bw'afaanana so instincts zigamba bwe zigamba toteekawo nnyo magezi go tokwegaleka kwefuula Katonda people want to play God genda bwe binaagaana buli omu ajja ga Doreen yagenda mwalaali era biganye mwalaali julira wa maama naye olaba obulaba bufumbo 99% bufa taata abeera eri emwererwe essonde n'alyoka akolima kati ke kali ke nagambye nti omusajja ono alina contribution Doreen mu kubeerawo okwo olimu oyagala oba toyagala that's a fact He's your dad, whether you want it or not. Kati gwe mulekera akakatiibwa akafunye. It is godly. Get your blessing. Aha. Okay, chobadoga. Chembadde nkugamba. Moto abamu batuuka nako nga byaba kubadda. Ali yentuuse eyo naga Doreen mwana wanje nti genda nkukora kwenda. Yoweni nkwendeza obushwere bulungi nakusabira naganja kubaawo oba nja kuwa anko gundi gwamanyi nti ajja kujja mu ntebe y'obwataata ababasajja nabo mbafunye amanyi yaswala dolede kibi kimulumiriza kati naye gwe weefudde omusiru ogenze mu maaso ge era naye oluusi aswala okujja eno emuyenga gy'obeera gye mwatereerera wabula kiba kijjeewo kali nti omwana n'afumbirwa n'ataŋŋamba ayinayo kitaawo omulala wadde teyakulabirira abawuliriza baddembe ng'ogenda kufumbirwa ofuna omukisa w'ekitiibwa abazadde kirina ebintu bingi abantu bye batamanyi oba abazadde kati gwe tuli wano tomanya byayawula bazadde bo gwe watya ng'ono yadduka naawe yali abonaabona nga ye yali omusezi nga ye yaliko ekitambo watya nga ye yalina ebizibu okitegeera you get my point kati gwe toyingira mu ebyo kuba otandika chapter yo oteri ayagala muntu alina bizibu buli omu ayagala watereevera baga munoonye famire ennungi totuleetera omuntu atalinaako famire yaabwe eri etya kakati nga gujja weeteteggula ekirala
banaye bakatemba oyo musajja era wange ku mukolo tukoze tutyo mwabogezi omuntu akola atyo okubeera nga taswala banaye anti tolina notabeera mu headline zagundi tekaliko mufuufu bamuyiye yakabidde ku mukolo ekyo tolina kyogera kyewala kuba eba character eba character ya muntu nga bwe nakugambye nti mulimu family ezigamba twagala omukolo oguli decent ng'omukolo gwa kitiibwa mulimu n'abaagala ebyo ate kati saawa ezo tujja tuvunenga b'amagye netuyiwawaawo naye nze ndowooza nti the way you deal with your ex matters. Mulimu abatereka ba ex awo ku pending tosalawo okitegera be free with your ex bamba mwawukanye kati mulimu abatasalawo kati oluusi nakyo nekibaleetera obuki anti mwawukanye mu mirembe akitegedde omutadde kati ex abantu ba famire yo baba bamanyi nti omusajja oli mukubi omusajja oli muyombi omusajja akola bino kati oyo tumwetegekera naliko kumbaga emu mukazi bamuzaalamu omwana kati omukazi gwe bazaalamu omwana najja kyankalanya embaga naye nga ffe twategedde kyalina okujja era oyo bamukwatira eri wabaawo abantu nga bananga basereka bali ku stand by nti mulinde oyo bafamire baba bamumanyi era tebayinza muganya kujja kuki tebayinza muganya kujjawo naye the way you deal with your ex matters kyoka mute mwala ali amanye nti twetadde ekyokubiri mubeeko endagaano zimukola bakulabirira baana bw'oba musajja amuge ogenda balabirire mu busobozi bwo kutaaki anti oyo atayagala kuta society ne Katonda bagenda mujajinga kuba kino kyayiika of course togenda kwetunga ku muntu omuntu takuwa project eyiise kati tuyinza mwetunga kekyokubi that's frustration gwe beeraawo wenyiga ebiwundu byomumanyi obukyawe buluma fenna buli omu alumwa ng'akyayiddwa naye time etuuka ebiwundu ne bikkakkana ate bwe weesiga Katonda aleeta omusajja nga tamanyi n'oli n'akunaazaako ennaku nga n'okusitula akusitula batisekendo zipo nga yakola kukwanjula n'amala n'ajja n'agamba oyo gw'otutte yanyanjula n'empeta yiino nenze nenekalakasa omusajja oba omukazi bombi abakikola baba baasamu yes toyina kyofunamu kakati bina mukama may God forbid omusajja yayanjula Doreen ne bakyawagana omusajja oyo yomu najja n'akola ki n'akuwasa onfuna bulungi kati Doreen n'ategeera nti bakututte nadda ku TV nze nkulabula naawe togenda kufumbayo ekisooka oli mu kwe advertising nti waddiba kyekisooka kuba baakusuulawo omanyi oba byali bityo bagwe mutuufu oba kyo oba ki baakulekawo that's a fact kati ekisooka oli mu kuexposinga nti olwedde wanobako olwo oluusi nenyuka kiti yabimanya negwe kati ege ekufuze abisanga ku Facebook na ku butambi ekyo kyekisooka ekyokubiri tekirina kyekigenda kuyamba kuba bina bamututte onfuna bulungi ekyokusatu ogwamu ensanga omuntu obukyawe bumaneginge buleme kubeera public kuba ne bw'obutwala public era tebikola kati omusajja ajja mu kkooti talabirira baana takola bikinagawo ekitiibwa omulamuzi omukyalo oyo nange nali nno nguno yeekoza akimanyi bwate nagani omukyalo oyo bulijjo mmunoonya naye nga nze bulemu kubira amasimu anvuma buvumi naye anyambye ennyo najja mu maaso go kati tukole schedule ayagala ssente mmeka azaagala ddi omusajja n'asayininga okitegedde nadda mu mbeera ze ezikuvuma ezitakuwa yadde 10 nodda ku poliisi n'akomawo naga nti bannange namugamba mmuteere ku ssimu kinzi tagimpanga naye kati munyambye nange mumundeetedde kati sente zikwasengaani kati ziwe sengawe tukomitingede nekomiti era kituuka ekiseera nga bakazunga ku polisi emirundi enange era tolina kyofunyemu
omuyaayi aba muyaayi oba mu expose oba tamu expose kati nze kyempa amagezi ku bantu abafaanana bwe batyo sirika omusajja bw'omugamba n'agaana n'ogamba abafamire ye abategeera noonyaamu bategeera n'olaba nga teri kikyuse sirika omusajja ono bw'oba okyamwagala ng'olira ku mutima yeewuwo nga buli agezaako kukwana olaba takyajja kneel down and pray mukama agenda muwa matula gyali bw'aba wamuleete kati ali mu good shape ng'ateredde bulungi nnyo nga ne bye yali takola kati abikola kuba katonda yamutaddemu eddobo yamukoze eki ebyo ebyokulwana ne bamukwatira amatayi Kampala road kikomaawo kati tekirina makulu. I don't support it. nina omuwala wa UBC twali tukola naye ku UBC kunge ng'omusajja embaga yamuleseka nga mutalere mu mudu ng'akooye yeebase yamanya abadde n'ebbaawo netumugamba yino tatuyita ku mbaga n'agamba embaga ki nga ndika nti omwami wo nga gusegwo gwatwala nga tumulaba nali mu masuuti banaye omukazi yajja okuva n'olwo n'awunga laavu yeewunza kyova olaba nti ono kimanejinga obulungi obutakosa muntu ono kati ate bw'okola bw'oba musajja leka no bina kati kankubuulire tumaliriza kino kati tegeera kino anti kiri aba yakimala gwakulesebwa kakitegeeza yakufuna kati omusajja olwo gye tuyita nti laava emutembi oba ayidde for very many reasons n'agenda n'akola ki n'amwasa bino omusajja tasobola kukugamba bw'aba alimu empeke ng'era ddala akuwa ekitiibwa tayinza kugaa nti omanyi nno munnange leero ogolola esikooti eyo ngenda kuleeta munno byali by'abasajja bedda era naawe olw'obusungu obujjawo bwekyo oyinza okuleeta flying pan oyinza okuleeta ejjambi oba ekisonono kati omusajja bambi aba awasobola okubiri alina kugenda mu nkukutu naye engeri gyakimanejingamu ng'amaze okuwasa omukazi oli yeekuzza mu mbeera oba okwongera okutta emotions kuba omusajja ono oba omwagala bina gwe mukazi wange asoose mpasizza omukazi omulala mpulidde nga weekyanze kati nze bwe mmanya nti bina mutemu ayinza okumpisaamu ekiso nsooka sindikayo ba Dorin okitegedde Dorin kati munnange kuba olunaku olusooka luba lwakaaba nakukabira Dorin omanyi nakaaba Dorin namanya nti kati wanasinza teekawo reconciliation n'agenda n'akomawo ku lwokusatu akuneutralizinga mpolampola kati omanyi munnange abasajja munnange obalaba tesiga nti yakukyaye kuba nze byenjogera naye alabika akyakwagala nga njagala bikinga yagenze nti abasajja kati n'ogenda ngoza mayindi yo ki mpolampola kati ate abasajja nkugambye kati waliwo bitasobola kwogererako mpewo kuba tuli ku Ddembe FM naye gwe kyolina okumanya nti okuwankawanka kw'abasajja kuli nakyo kyova olaba nti bina mukama bwakuwangaaza kati omusajja asobola okukiitinga ku mukazi nga tayagala kuddamu yadde amukubira essimu gwe queen ali ewaka kati nina Rosa akiyita kyoyoyo okitegeera kati ekyoyoyo kigera nekimutemba okitegeera kigera nekimutemba nakola byalina okukola naye queen mother abeera yewaka era oyo bw'omukwatako alwana. Do you know why most of gwomanyi lwaki obufumbo obudda kuona ali ewaka emirundi egisinga obungi 8 ku 10 bufa ate ono n'asigalawo ono taba muloga asooka wabula olw'okuba nti ye yakizuula nti gwe oteekeddwa okubeera mu maka ge gwe yayagala ku mutima ekyoyoyo ne kimutuma gwe bagenzeeko olw'ekyoyoyo kasi otandika okwesiruwaza addayo ewoono kuba ono ye neutralizer omanyi n'ebyapa bya mirundi ebiri ne bwalwala ng'alina abakyala babiri nkutidde omusajja abaako n'omukazi gwe yeetaaga ekyo nakikugambye ng'oyo mu bulamu bwe gwe yeetaaga era oyo alya buli kirungi ebyapa bibeera woono kati nze kannegerezeeko nze bwe nkuwasa ng'oli mukazi wakubiri mba nnoonya convenience nzize kusanyuka
kubono ye nasayininga ali wakajja kunvuma akole ki ye talina gyakola ki ayina abaana bana kugamba mukoze ebintu you can never separate okujjago nga Katonda yakoze eki kati gwenze nzize kusanyuka kakati atonziza mu bisitole kati agenda okutuuka ekiseera nga n'ekyamuleeta alaba tekikola ki nagandi waye kanzireyo ndaba noono talina makulu okitegere kyenkugamba kati toyina kwaka nnyo kuba oyinza obutafuna akwagala ng'ono awasizza wakubiri as a man ng'omusajja kino nkikugamba omukazi ono ali ewaka mu maka ge tugamba nti ge maka amakulu omusajja bw'awasa omukazi omulala gwe omukulu ne weekyanga chances are high oyinza obutaddamu kufuna musajja akwagala ng'ono akuwongeddeko okitegere kyenkugamba era ebiseera ebisinga obungi eri tubeeyo temporary yalina kubeera mugezi nnyo yes kyenkugamba olwo aba yasayininga era eno teri kivaayo n'asanga ate oli akyaliwo era munaye abakazi gye bali n'amala emyaka n'amulinda kati topapala abantu bano bagamba nti weebale kuweereza abalala presenter bakubuuza amanyi ebyaffe babuulire gwani abalabi ba Dembe FM n'abawuliriza nze Twaha Mukisa Tebandeke ndi events manager nenga abasinga obungi batira bandabidde nnyo mukwanjula so olwaleero twogera ku love life mikolo gyali badde gitya love nenga nze Twaha Mukisa omulala akugamba wano Peterson Amota agamba true story basing on my brother's experience on forcing himself to engage without blessings of parents. Ekyo nakikugambye tosesetulanga muzadde mu marriage yo onoonya oba weetadde muhamuzi we ekyo nkugambira byeko don't omusajja ne bwaba mwavo bamaama muki genda omulaga omukazi ono nze abawala bonna mukama ansaasire bwe nali ngenda kuwasa ate nga ne maama yafa nze maama yafa nyina emyaka 9 naye omukyala yankoza nakwatanga omuwala ono ne mugulira n'akalabo ne muga tugenda wa maama mu kyalo wabula waŋŋambira nkuleke ondabiranga kuno okitegere kyenkugamba nti bagamba kuba omuzadde yayina Katonda ayina ke yamuwa wava muno kati twa guy expressing the feelings tutaanza kudatinga naye nga literally wano tandabirira kubanga nze kyemanya abasajja whether ankolo basikola omusajja yina okundabirira so wendaba nga tandabiridde wano nga tudate